King Saha ne Mark Ghetto Speaker beguddeko. King Saha atuyimbiddemu munnange wano akamwanyi kaliwo walinga ali mu kuvuga emmotoka ate nga Bebe Cool munnange afulumizza obanga ali mu kuleeta munnange ate ekyokya esayidi eno oluyimba motivation esayidi eno ngenda kubeera nga ntandika munnange ate ne King Saha tulabe munnange ate ekibadde wali mu katambi ne mwana mulenzi Mark Ghetto Speaker munnange esayidi eno beeguddeko ne mwana mulenzi King Saha esayidi eno. King Saha bambi atuyimbiddemu wano ekimala kimala bibadde bitya mu katambi yonna ate gye biggweredde gubadde muzigo mwerere kansuke nkweko katambi kano ate nkomewaawo n'omukulu Bebe Cool. Wanakamwanyi galiwo nga tumanya okukalima ekamulinga galiwo nekapanira galiwo nga nekapamba tunuka bano abasajja bajjawo era byonna okubizisa ateeko olubagambako nti obwo buyaye bwakubwa buli kimu bakimanyi ebitunyika babimanyi basalawo okusirika olubagambako ngentingo ziruma wano enguudo ezaliwo laba zonna okubomoka wano buli omu ali ku lulwe bategeka bugagga bwabwe abasajja twabata twagala batuleke twagala bagende kati pulani tusala banange batuli bubi eno teryalina mirembe n'akatono kolina tebekuyera bakima n'obulamu bwolina tebekuyera batuka n'embwa zaabwe zogera n'embwa zaabwe baziwa emirimu era muzikola. Naye nga bwekityo munnange ate bwekitambudde katambi ako ne Mark Ghetto Speaker munnange engeri gye beeguddeko ate ne mwana mulenzi munnange ate King Saha esayidi eyo kati awo kankugyeko ate nkutegeezeko nti nno Bebe Cool munnange ku alubamu ye munnange wali Break the Chains alubamu afulumizza munnange ate oluyimba ate olwokubiri esayidi eno motivation agenda kubeera nga ate ng'aluta esayidi era nga tulabyeko ko wali video yiiyo muganda wange era nga oluyimba luli ku coming soon esayidi eno okuva mu alubamu ye Break the Chains alubamu munnange oluyimba luno yalutuumye wali ate motivation esayidi eno era nga gubadde muzigo mwerere video eri kiriya nnyo nga bw'olaba muganda wange. Era nga atutegeezezza neyo post gy'akoze atutegeezezza wali na confirming ati n'oluyimba luli mu kufuluma ate esayidi eno tosaanyidde kubeera nga ate osubwa mwana mulenzi ono ate Bebe Cool bw'atyo n'akaggala n'akugamba nti nno kali ku coming soon naye nga bwe nti munnange ate bwe nkoze ngenda kubeera nga ate nga nkomawo maaso eyo ne updates endala making sure nti no subscribinga obeera nga tonnaba video sobola ogimpera like n'okusubscribinga nago gubeera muzigo mwerere nnyo.